y'omwana kasita aweza emyaka 12 okudda waggulu, that is 12 to 15 years rather to 18 years, mwogerezeganya otandika omulaga ensi, you're coaching him. Era abazadde abasinga bamu Abafirika babikola tebabimanyi na bimanyi nti omwana waaweza emyaka 13 nga wa bulenzi otambula nnyo naye n'otandika omulaga ebintu. Jangu tugende omperekereko ewanko Isaac wano, ŋŋendere ewanko Abati omuŋŋambire kino na kino, atandika okuweereza mu ba acquaintances and associates. Coaching. Otandika obbamanya. Akutambuza olumu n'osisinkana abasajja ab'enjawulo n'akulaga engeri gye babuuzaamu abasajja abagwa mu kaliba eyo. Coaching. Agamba tugenda ku mbaga gw'ogenda okumperekera, yambala bulungi kuba bulungi ekikalu, omusajja abeera bw'atyo, omwana obuwala abeera bw'atyo. Coaching. Wakati awo abeera n'okusoomozebwa because the body is sexually active. Lwaki wabeerawo coaching? Nti obeera ne window of entry okumanya ebimusoomooza. So tewabeerawo kibooko. Kasita asukka emyaka 18 okudda waggulu aba afuuse mukwano gwo. Now you as a parent, you start to cultivate the relationship. Tokola ensobi n'oyagala osoose okumwagala nga tonnamu traininga. Ajja kukozesa okwagala kwe wamuwa to manipulate you ku ye byayagala. Mudda akukaluubirire. Tokola ensobi n'oyagala ennyo omwana okusooka nga tonnamu disciplininga. Muddojja mu discipline agambe, but mama, I've always been like this. What do you mean? Ayogera oluzungu. Kasita owulira omwana nga maama we ayogera, taata ayogera. The parent did not discipline but loved a lot that he lost. Juzi wano munnaffe twamulabanga akaayana ku social media nti omwana ne muwa buli kimu tewali kyesaamuwa. Yamwagala nnyo, teyamutraininga. Sibagamba nti temwagala baana bamwe, nedda. Get structured. 0 to 5 it's total discipline. 5 to 12 it's training. 12 and above it's coaching. Okuva ku 15 okudda waggulu 18 it is entirely coaching. Above 18 make the children your friends, because then they know what you believe in. They know biki byolaba, bamanye ebikutiisa, like you've downloaded the values and models of life n'ozibawa. N'oziteeka mu baana.